tunakusizanga Yesu haleluya tunakusizanga Yesu amina Mukama munange tunakusizanga Yesu wamatata haleluya tunakusizanga Yesu amina Omwana wa tata tunakusizanga Yesu Omwana wa kabaka haleluya tunakusizanga Yesu amina watwagala dda nnyo tunakusizanga wama Mukama haleluya tunakusizanga Yesu amina Omwana wa kabaka tunakusizanga Omwana wa Mukama haleluya tunakusizanga wama munange amina Katonda waffe tunakusizanga kabaka waffe haleluya aya tunakusizanga wama munange amina Kitawe wa mulekwa tunakusizanga wema wa banamwandu haleluya tunakusizanga wama munange amina omusawo waffe tunakusizanga mogolo kyobera haleluya tunakusizanga wama munange amina amanda waffe tunakusizanga Katonda waffe haleluya amina muganzi waffe tunakusizanga beroya waffe haleluya tunakusizanga Yesu amina kwate tunakuwa chimpe abana b'abantu okuchako kusinzanga n'okutenda ennaku zonna kwate tunakuwa chimpe Yesu abana b'abantu obutulaba okuchako kusinzanga n'okutenda ennaku zonna engalo nga za Yesu oyo engalo nga za Yesu oyo engalo nga za Yesu Asitiriya baba tanamandiriye tekrodobagodobraga baba pasata rodobagodobraga baba tukusinza Mukama tukusinza kabaka tukusinza Katonda tukusinza nanyini gulu nanyini buyinza Mukama gw'omutukuvu kabaka yaliwera agenda okuba Mukama gwe tunatyanga gwe tunagulumira sanga mekitibwa ani Katonda abulagwa ni kabaka abulagwe manyi kyamalira okujjako amaanyi g'obuyinza ky'obulala okujjako obuyinza bw'ekitiibwa ky'ekirala okujjako ekitiibwa ky'obusobozi ky'obulala okujjako obusobozi bwa Katonda ky'omulala okujjako gwe eddoboozi ky'eddala erigwanidde okugobererwa erigwanidde okuwulirwa okujjako eddoboozi lyo correction endala eriruddawa okujja nga tugijja ekyoli ani omulala asobola otuyamba okujjako gwe ani asobola otutaasa okujjako gwe yegwe gwe tunatyanga gwe nagulumizanga gwe nasangamu ekitiibwa osaanidde Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka era wa Yakobo Mukama mutukuvu kitaffe atenganika taata atagwayo ani Katonda abulagwe Mukama maanyi kyamalira okujjako amaanyi go buyinza ky'obulala okujjako obuyinza bwo busobozi ky'obulala okujjako obusobozi bwo gwe gwe tunatyanga gwe gwe tunagulumizanga gwe gwe tunasinzanga gwe notukuŋŋaanyanga gwe ayatuyita gwe ayatwagala gwe ayatulondanga n'okumanya tetunnamanya ayatusonyiwanga n'okwenenya tetunnenenya ate yatuyitanga
tukyalina babuyabuya nga n'eddoboozi lyo tetunnalitegeera weebale gwatwagala obwenkanidaawo mukama nga tukyalina mwonoonyi gwe kristo yesu n'okkiriza nojja n'otofiirira akati ate olwo kiki ekirala kyotasobola kutuwa kikyotasobola tukolera mukama ndwadde gyotasobola kuwonya ani gwotasobi kibiiki kyotasobola tusonyiwa obanga watusonyiwa nga tukyalina mu bibi byaffe mukama nga tukyali mukama naboonoonyi bakayingo abalabe bo abatakwagalira ddala abatamanya na ku linnya lyo naye gwe yesu n'okkiriza n'otofiirira n'okkiriza n'otulonda n'okkiriza n'otucayo n'okkiriza n'otusaasira weebala ekyo kye watukolera ssebo engalo zino zonna zizo mukama kabaka wabakabaka katonda wabakatonda omukama wabakama kitavaata kwawo omukama taata ow'ekitalo mu linnya lya yesu kristo mu nazareti mwe tukusinziriza mu linnya erisinga amannya gonna erya yesu kristo mukama waffe era omulokozi mukubire mu ngalo nga zinoga. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ekitiibwa kya mukama nga kirungi okubeera mu maaso ga katonda nga kirungi omufisirizaawo akadde wakati mu lunaku n'omuddizaako essaawa ezimu kuba ne zonna z'olina yazikuwa n'obudde bwonna bw'olina yabukuwa n'essaawa 24 yazitonda yaziteekawo nga kyamuwendo nga kyamagezi omufisirizaayo akadde n'ojjako mu maaso ge oyo alufa ate omega ebintu byonna gye bitandikira obulamu gye butandikira amagezi gye gatandikira y'ensibuko y'obulamu bwe tulina y'ensibuko y'amagezi ge tulina y'ensibuko y'obugagga bwe tunoonya y'ensibuko y'emirembe gye tunoonya y'ensibuko ya buli kintu mukubire mu ngalo ng'omugamba webale mukama okumpa ekisa okumpa omukisa okumpa mukama nge taata ekisa nenzija mu maaso go nenkitwala nga kikulu okufisa akadde okujja mu maaso go okusinza n'okutendeza n'okugulumiza ate n'okutegeeza ensonga zange weebale ssebo weebale mukama. Glory be to God. Now you may be seated for a while. I'm calling it a while because time is fast spent, but it is not wasted because we were before the Almighty God, the one that created the time. Amen? Yes. One writer said long ago that a time spent with God is not time wasted, but time invested. So we've been investing time. You missed to say amen. I said we've been investing time before God. Okay? Tubadde tusiga budde maaso ga Katonda kuba buli kyonna kyoyagala okuwangaaza mu bulamu buno bw'oba oyagala okiwangaaza olina okisigako. Wangi? The principle remains the same. Buli kyoyagala okuwangaaza olina ekikola otya? Olina okisigako. Buli kyoyagala okuwangaaza olina okwemanyiza okisiga. Okay? Ennono y'okusiga bwetyo etambula bwetyo across the board mu byonna oba bya ssente oba bya bulamu ne bwe buba obulamu bayibuli ga nti ayagala obulamu bwe alibukola atya? Alabamanyi bayibuli mweka munziremu ayagala obulamu bwe alibukola atya? Alibubuza. Ate alikkiriza n'abuza obulamu bwe ku lwa Kristo oyo alikola atya? Sikyabawulira alikola atya? Gamba nti alibulaba. Alibuza obulamu bwe ku lwange Yesu bw'agamba oyo alibulaba. Alibwagala ennyo n'abulemera alibubuza. The principle remains the same. Buli kyolemera ojja kijja kubulako. Buli kyolemera kijja kuggwako. Naye buli kyokkiriza n'osiga ojja kisigaza. Nyina w'abalokole olwaleero. Buli kyokkiriza n'osiga ekyo ojja kiwangaaza. Buli kyoyagala okuwangaza okisiga. Ate oba ne babiri bya bulamu bwa bulijjo, the principle remains the same. Wangi? Ne bwa bya bulijjo oyagala kuwangaza bijanjalo, oyagala okuwangaza bijanjalo ewakaawo, biri byonna ojja biwangaza. Byonna bifumbe obimalewo. Wangi? Biba bikoze ki? Bw'oba oyagala biwangaza ebijanjalo okola otya? Otolako ebimwe n'okola otya? N'obisiga olukitegeeza mu sizoni eddako gojja kuba n'ebijanjalo.
wali otegeddeko wadde abamu tebagala kulya kigambo kusiga kibatyemula omutima buli yogera kusiga bagandi hayayaya esente zange zituuse okugenda kakati naye wali oketegeddeko nti ennono y'okusiga omuntu bwe bamutonda gye yasookerako activity gye yasookerako ekintu kye yasooka okussa mu nkola kwali kusiga omuntu nga bakamutonda anigo za yasooka ku nsi anigo basooka okutonda sikyabawulirako kozi anigo basooka okutonda Adamu ekyamuyamba okubeerawo kwali kusiga kuba kye yasookerako bw'ati nga bakamutonda olwatunula bw'ati kye yasookerako kwali kusiga kati mbuuza nti yasiga ki buuza neighbor yakale yakulinaanye buuza neighbor nti Adamu yasiga ki Adamu yasiga ki kuba kati ndaba bamukumu amatuga babangaladde bwe muti mugamba olunyiriri nga tetululabangako nti Adamu yasiga Adamu Katonda we yali amutonda yakwata ettaka n'aligattagatta n'aligotta bwamala digotta n'alibumba bwamala dibumba n'ashepingamu ekintu nga kiri mu shepu ya muntu ya Bible egamba Katonda yeeyozaamu yakola ekintu nga kiri mu kifaananyi kye mu structure ye mu image ye n'akola ekintu n'akituuma omuntu naye bwe kyali kinnafuuka muntu Bible egamba nti n'akifuuwamu omukka mu nnyindo zaakyo akoze atya sikyabawulira mu nziri mutugenda kubulira ffenna olwaleero akoze atya Katonda gamba nti afuuyemu omukka akoze atya kati omukka guli munda omukka ogwo nga gwe gugenda okuyamba Adamu okwongera okubeerawo era omukka ogwo we guggweeramu omuntu tabeerawo Adamu yalina kukola ki okusigala ng'agulina God breathed in Adam had to breathe out Adam had to breathe out Bible egamba nti Adamu olwatunula bw'ati nassa kuba Katonda yaguyingiza mbuyingiza Adamu ng'alina okugufulumya Adamu n'ategeera nti bw'aba n'asigalawo ekyo alina kusigala ng'akola ekyo breathe in and sikyabawulira breathe in breathe out breathe in breathe out wali ampulira that's a principle of sowing eyo nono yakusiga ti omukka gwennyini bw'oba on'ogusigaza wangi olina okukkiriza n'ogufulumya osobole okuguyingiza bw'oguyingiza n'olyoka ogufulumya osobole okuguyingiza abategedde bye bawulira bakuba engalo abategeddereza engalo z'owulira abamu bali eri ku TV nabo bali mu zikuba bw'oba onosigaza omukka okola otya the principle is buli kyoyagala okuwangaaza wemanyiza okukisigako kisige twatandikira ku mukka omuntu yatandikira ku mukka bwe yali asiga era bwe kiri era gye kitambulira era buli akimenyawo aba akomyawo gwe oyagala okakasa byenjogera kale wadde bakutenda obukodo bakutenda nnyo obukodo tovaako kako kodo walira omukka kakati nkwadde edakika nga nnya zokka gukodo walire gulemere gamba neiba nti gulemere bakutenda nnyo obukodo okutandikira ku mukka gulemere tulabe dakiika ezi ze nkuwadde nga tossa nya tulabe oba obeerawo kitegeeza nti wadde bakutenda obukodo bw'oba oyagala okuwangaala olina okukkiriza n'ofulumya omukka gugende osobole okuguyingiza kati obulamu bwonna the entire scope of life bwonna eyo principle kwe butambulira n'ebirala byonna byeyagala okuwangaaza bwe batyo babikola oyagala time fisa time ojje mu maaso ga Mukama mugende Mukama mu 24 hours zompa nkwaddiyo 2 hours ngenze mu lunch awo gw'ogenda kuwangaaza obudde gw'ogenda kuwangaaza obudde gw'ojja kuba n'obudde ojja kuba n'obudde ku nsi kuno oliba ne time kubanga omanyi okugisiga naye bw'ogiremera togenda giwangaaza Kama yebazibwe bw'olemera time togenda giwangaaza by the way even your time to be useful n'obudde bw'okubeera useful omanyi waliwo n'okuba n'obudde nga bayinza n'okubuuza byoba okozeemu nga naawe tobiraba naye nga you are very busy as a bee naye nga ne bakubuuza achievement ne baga nti you had
365 days in a year. Oyinza tulaga achievement zo byosobodde okukola mu mwaka omulamba nga zero naye nga ate wali busy, buli budde wali busy nnyo, n'obugenda mu kyaki bwakubula, n'obusiiba bwagaana, n'akadde akasoma bayibuli kabula, n'akasaba tolina, oli busy naye nga sitaani bw'ate bwe yakula. The devil can make you busy for nothing. The devil can make you busy for nothing. Ngotambula bw'okkirira bw'oyambuka oli kifuna busy obukyali kinakana ne kayiwenva, bw'obukyaliko gye paasi neyo kyolugoye, bw'obukyaliko ekimotoka ne yabika omupiira, bw'obukyaliko ekyo bakutya mama nga ali mu ddwaliro, bw'obukyaliko jjajjawo n'afa n'ogenda omuzika, ng'ozunga buzunza ensi yonna. Se n'ozifuna ne zigenda ne ziyita wana ne zigira kya ne bakuyita mu kkooti ng'oli busy. Naye ngera bakubuuza kakati omwaka guno okozemu ki? Obudde bwa Katonda bwo tewabulina, yadde obugenda mu lanchawa tewaali, yadde obusiiba tewalina, yadde obusoma bayibuli nga toyinza bufisa, yadde obusaba nga tewali. Kakati kale buli bw'okozeseza ng'obadde bize nnyo osobodde bukolamu ki? Nga zero. Saagala kugamba obuze neighbor yakulinaanye ojja kuba nga muwemuukiriza. Katubireke bless. Come on, favors. Mugambe ne bakankuleke sijja kubuuza biki byosobodde okukola mu bize wo gw'olina. Hallelujah. Amanya David Kiganda omulabirizi. Gena Bayibuli yo Lubereberye 26. Abasumba mwena balamusizza. Come on, favors nnyo. Olwaleero tuyina overnight prayer. Olwaleero nolwekyo bulaba tetubayise wano mu maaso kujja kusaba, ekyo tukyesigaliza nga tukigenderedde, kubanga olwaleero tuyina okusaba okukeesa obudde kutandika ssaawa ey'akawungeezi ne tuwummula ku ssaawa 10 ez'okumakya. Olwaleero togeza n'osuba night prayer, mugenda kubeeramu okusabira muntu ku muntu. Gundi gwe tugenda kusabira mu sizoni eno okukuggyako engalo ng'olina obujulizi mu kamwako mu linnya lya Yesu. Okujjako engalo ng'oli bujulizi. Gwe wenyini ng'oli bujulizi, nga si kubeera nti olina obujulizi, naye gwe wenyini ng'oli bujulizi. Nga naffe tusobola ekiweera obujulizi tugaa nti oyo gw'olaba Nakatanza, Imerida Nakatanza yajja wano ng'ali bw'ati, naye sokolabe Mukama Katonda byakoze mu bulamu bwe. Obujulizi bwo si gwe obulinamu interest wekka, naffe tubulinamu interest. Ekyo njagadde okugamba, oba si kigamba nga nkikugambye. Obujulizi bwo, your testimony. It is not you alone that is having interest in your personal testimony. Naffe tuyina interest. Kubanga mazima gali begati naffe otuswaza bw'osigala ng'oli bw'otyo. Sikulimba abantu babeera batubuuza oyo naye mmwe mumusumba ate ofuuka ekiziyiza abantu okulokoka mu kika kyewa matenga bonna twagala balokoke. Wali wawulira ngambeko nti amiina? Ofuuka enkonge, ofuuka ekyesitaza. Buli lwe tugamba bo mu kika kyewammwe lokoka, kutandikira ku bbaawo, kutandikira ku mukyalawo, ku baana bo, baganda bo, maama wo, taatawo, kojjaawo, sengaawo, jjajjaawo n'ab'oku kyalo tubagamba mulokoke. Basonga lugalo ku Nakatanza baga naye nga temunnatulokola. Nakatanza yasooka okulokoka yaali atya nga byasiba bikutuka, enjiri ng'eyiikamu ettaka. Enjiri ng'ekola etya? Siwulira. Enjiri ng'ekola etya? Enjiri ng'eyisemu ettaka. Olwo tulina okwogera bingi nnyo anti Nakatanza anti yaliko ekizibu, Nakatanza tawuliriza, Nakatanza anti tawa kimu kya 10, anti Nakatanza tasaba, anti Nakatanza yalemeramu obwenzi. Okuwoza ne kubeera kungi, tubeera kudda mu byakuwoza, tatambula bulungi ne Mukama. Nedda, ebyo si bye twagala. Twagala ofuuke bujulizi. Enjiri ebejja twanguyira okubuulira, kubanga abachallenginga Yesu waffe abamuchallengingira ku ggwe baga ne musumba mwagala tulokoke, naye obulamu bwe Nakatanza nga bwagana okukyuka kyo kiki? Naffe mwagala tulokoke tufuke nga Nakatanza. Katolo nga tofuuse enkonge, nga tofuuse ekiziyiza abalala okulokoka. Kyova olaba tugenda kusaba mpaka ng'olina obujulizi mu kamwako. Ani awulira ngambeko nti amiina? Toteekwa kusigala ng'oli mulwadde, kubanga ekyo tekinconvenience nga gwe wekka, kinconvenience g'eggulu lyonna. Abantu bajerega erinnya lya Yesu ne bamujerega ne bagana omukkiriza ne bamubuusabuusa because of your situation. Your situation should not in any way become a hurdle
Okay? A reason shouldn't become a reason why people should not believe on the Lord. No. Nolwekyo tugenda kaabirira Katonda. Oba kiragisa kusaba, oba kiragisa kusiiba, oba kiragisa kusiga mafuta, oba kukutulako bikoligo, tugenda kaabirira eggulu paka obulamu bwo nga bukyuse mu linnya lya Yesu. Awulira yekka ngambako nti amiina. Ebyetagisa okusaba tugenda kusaba, ebyetagisa okusiiba tugenda kusiiba, ebyetagisa okusiga tugenda kusiga, ebyetagisa okubuulira enjiri tugenda kubuulira enjiri, tugenda kusomesa ekigambo kya Mukama. Tugenda kusomesa ekigambo. Manyi kambabulire kino, waliyo emizimu egimu nga tugoba migobe ne gigenda. Gamba nti amiina. Kakati ate waliyo emirala nga tukusomesa busomesa ne givaamu. Ekyo kyo badde okimanyi. Kyobula bwe tumala okuyimba waliwo egigenda kuyita mu kusinza, waliwo egigenda kuyita mu kusaba, ate waliwo egigenda kuyita mu kusabira yo ne gigenda. Kakati ate waliwo egigenda kuyita mu kigambo kya Katonda ky'owulidde n'okiyingiza n'okiteeka wa ne gigenda. Obadde okimanyi ekyo? Kibula tufisa obudde ntugamba kati tuula jjayo Bayibuli yo, jjayo ekitabo kyo n'ekkalaamu kuba tuli aware okugeza ng'omuzimu gwa ignorance. Ogwo omuntu basomesa musomese ne gugenda. Sure? True? A spirit of ignorance. Ogwo gone bwogoba obugobi bwogobye mugobe tegumala gagenda. Omuntu amala kutula wansi n'omusomesa. Ugenda kwanga agira bwati. Bulaga nti eme ngomanya gwo gugenze. Waliwo oguvuddemu. Wangi? Ikubanga Bayibuli ganti abantu bange babuzirwaki? Sikyabawulira abantu bange babuzirwaki? Sirwa kubula kubasabira. Kumanya. Nako kubuza abantu. Babula. Era ba intellectuals. Bwe tuba twogera nabo. Ffe tukiraba mage mizimu gy'abantu abasoma si bangi nnyo emizimu egiba gye bavaako ne gireekaana nnyo nnyo. Emizimu gy'abantu abasoma nagyo giringa egyasoma. Tigireekaana naye nga tegibaamu. Bwe bagugoba gwoti abaprofesa tebakola ebyo ne badokita naye nga ate nabo babako emizimu. Naye tumanya ddi nti tugugenze bw'oba oyogera ogenda kwanga anyenya omutwe ng'ajjako bugalubindi ng'abusiimuula ng'omanya nti tegugenze ng'abuzzaako ng'omanya dayimoni egenze. Alina kyategedde kamaffe ebazibwe ng'omanya alina kyakoze alya bwanyenya bwati omuntu anyenya omutwe n'ajjako bugalubindi n'ajja akatambala n'asimula bwati n'azzaako ng'omanya dayimoni waliwo omuzimu oguvuddeko gugenze. Ekyo abadde takimanya akiyize. Ngambako nti aleluya. Kati katugobe gino ate. Gamba tugobe. Tuyite eno mu kigambo kya Katonda. Kati egigenda nga gyo tugigoba kuyita mu kigambo. Kati gye twolekera ku ssaawa eno. Tugobe? Siwulira tugobe? Gamba nti poverty. Kyogerera amagamba poverty. Kale oyogera mpola kubanga tegunnakutama bulungi. Baguyita batya? Kale obanga gwe tegukutama nga nze gwantama. Kale oba tomanyi how dangerous that spirit is. Gwate oli mukabi. Mubi. Nnyo nga gy'olaba nkomeza. Lwaki? Abantu abasinga omungi bagulagajjalira nga bagamba si mubi nnyo. Era waliwo n'ayaŋŋamba nti Laazaalo nga yali mwavu naye nga yatuuka mu ggulu. Bano abantu banoonya ebintu ebiyamba okuwolereza ensonga zaabwe. Kale oli n'awulira ng'era alina okunoonya ekya Laazaalo nti yali mwavu naye mu ggulu nga yatuuka n'abeera mu kifuba kya Ibulayimu. Naye nga Yesu bwe yali asuubiza abantu yabagamba nti banaabeeranga mu bifuba bya Ibulayimu oba yabagamba nti agenda bazimbira amayumba agabagabire. Kitegeeza Laazaalo oyo tiyalina kifo bulungi waabeera musumba. Ani yabitugamba wano? Sebadduka tugamba nti Laazaalo yeera mbwere era mu ggulu mbwera yali awo mu kifuba kya Ibulayimu. Ate nga Yesu yagamba ngenze kubateekerateekera bifo. Ebyo bya Sebadduka byenkwotinga. Mbwera mu ggulu era yewe okutuula teyalina bulungi. Kamaffe bazibe. Anyway, ekyo tuyinza okukireka kubanga atuuse mu ggulu aba atuuse. Era kale kamaffe bazibe. Era kale mukasita yaliko awo mu kifuba.
naye kankubulire obwavu bulina obusobozi okulemesa n'okuyingira mu ggulu. Oba badde tekimanyi poverty has potential to block you from even entering the heaven. Heaven gyoyogerako eyinza okukulema lwa bwavu. Saagala kudda nnyo bye nayogeredde ojja genda ogula akatambi. Nawulira n'ennaku zino bw'obeegajja bakuwakawe kamanfeerazibwe. Nabagambye dde okumanya nago maanyi. Nabagambye dde okumanya nayo tuulu mu kugoba emizimu. Ate bwe tutuuka guno ogw'obwavu ate gw'ogugendera ddala omuntu bw'amanya. Kubanga abantu bange Bayibuli ga nti abantu bange bazikiridde. Awali ekigambo kuzikirira teekawo bayavuwadde. Abantu bange bakoze balya bayavuwadde olw'okubula okumanya. Bw'onoomanya ojja kuba omanyi. Bw'onoomanya ojja kuba omanyi. Bino byemu ku bye twatunulira kambi scanning through ntuuka waliwo endaga. Number 1 twagamba abawanguzi ekimu ku byama byabwe abo batya Katonda bakola endagaano ne Katonda. Okay? Bakola ki? Abamanyi Mukama bakimanyi nti ensi eno tosobola kumala gagiwangula n'ogiyitamu. With all the forces ezikuwakanya, with all the forces ezikwetoolodde, tosobola kusucceedinga mu nsi eno nga toli mu ndagaano na Katonda. Kubanga n'ebikuwakanya byonna n'abakuwakanya bonna n'abasamize bonna abakuwakanya, abakuloga, abakufuuyira emmindi, abaatwala amannya go ne bagaziika somewhere, abo abaasala omusaayi ogumu gwa nkoko, mbuzi, nte, abalala basala baana, bonna abakuwakanya abawakanya amagenda go bali mu ndagaano ne Setaani. That is for your information. Bali mu ndagaano nani? Kati ate gwe Setaani wamuvaako era nange sikuwa magezi kuddayo. Totawana kuddayo. Ensonga nja zikuwa. Lwaki tewalizeeyo ojja genda bwerere mu Geena. Bo tetuganye okuyita mu bisitaani byabwe balina bye bakuŋŋaanyiza. The only disadvantage nti bagenda mu Geena. Kubanga gwe bakkiriza mwami Setaani talina kye yali abasuubiza nti alina gy'agenda obatwala oluvannyuma lwa wano. Eyo ye disadvantage esookera ddala. Setaani tasuubizangako bamugoberera nti bwe bava wano alina gy'abatwala. Era ne babuuza tewali n'omu asobola muwaayiriza. Setaani yansuubiza okuntwala mu kifo ekyeyagaza bwe ndiba nga nfudde wano. Tewali ayinza kimuwaayiriza. Takyogeranga, nabo tebakirina, era tewali asobola kimulumiriza yadde omwesibako. Bonna abasinza Setaani bakimanyi nti bw'ova wano Geyeena. Bakitegeera. Kati ffe ekyatulokosa kyekiriwa Geyeena tugitya. Geyeena tetugyagala. Ne Katonda yatutonda tumwagala. Ani awulira ngambeko nti amiina. Twagala genda mu ggulu. Okulokoka kuwa omukisa omuntu ogenda mu ggulu. Okubeera n'obulamu obutaggwaawo. Ekyokubiri, bw'amanya bino byensomesa kaakati n'afuna knowledge ku byo, n'ategeera ebisuubizo bya Katonda, n'ategeera principles za Katonda, n'ategeera bye bakola, talinda kweyagalira eri yokka nga Laazaalo. Wabula na wano wennyini avaawo ng'anyumiddwa obulamu mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina. Tolinda kweyagalira mu ggulu nga Laazaalo nga ku nsi obadde obonaabona nnyo. Okulokoka kitegeeza becoming oba kinkiyite ntya double dealer. It gives you an opportunity to be a double dealer. Otya nti ebyawano ova wano ng'obikutte ng'obirina ng'ate osanyuse, n'ova wano ng'osanyuse ate ne muggulu n'ogenda n'osanyuka emirembe n'emirembe. Era omuntu akubuuzanga nti okulokoka kugasa ki? Ekyo ekimu ku byo omuga nti kukuwa omukisa okubeera nti mu byawano oba muwanguzi, ate ne bw'oliba omaze okuva wano n'eri gy'olaze n'obeera muwanguzi. Simple. Simple. That's one of the benefit. It gives you an opportunity to enjoy the earth, to enjoy life while on earth. But even after here, ne bw'oliba nga omaze okuva n'eri n'ogendayo n'onyumirwa. Ekyo tewaliyo mugagga atalokoka nga akirina.
abo basingo dira essanyu lyabwe lyonna likoma wano eri tebalinayo ssuubi. Weebaze Mukama yakutegekera essuubi lye limukubireko ne mu ngalo mu linnya lya Yesu. N'olwekyo ennono yaabwe esooka abawanguzi mu Mukama. Number 1, they covenant with God. Kyekisookerwako ekyo twakyogera li gwa yali wakiwulira ataliwo weka gw'okifunye. Number 2, ndi mu bino bye twasoma wano mu kitabo kya Lubereberye 26 kati bye nkugiramu point ze twawulira. They spot opportunities. They look around and spot opportunities. Nti abantu abalala bonna nga balemeddwa ensinga egaanye obulamu nga bukalubye. Isaaka abantu beyabeeramu nga bonna bamaze okudduka emisinde batisa emigugu badduka bagenda wakati mu katyabaga k'enjala. Katonda yagamba Isaaka nti gwe togenda, gwe sigala wano. Kubanga abatya Mukama tebalinga abatatya Mukama. Ebiddusa abalala bo tebibaddusa. Ebigoba abalala bo tebibagoba. Ebitiisa abalala bo tebibatiisa. Ekyokubiri bo bamanyi n'okutunulako waggulu wa Katonda ne babuuza Mukama nti Mukama kino kiki ekyekwese mu kino? Kiki ekirungi ekyekwese mu katyabaga kano? Mukama nange nyina okudduka n'abadduka, nyina okukaaba n'abakaaba, bafuna okubikkulirwa nti mwebyo ebirabikanga akatyabaga Katonda mwalibanga mwatonze opportunity. God bless you. Mwebyo ebirabikanga akatyabaga Katonda mwalibanga mwakwese opportunity. Ngambako nti amina. N'olwekyo bo bamagana ye wakati mu crisis eno, wakati mu crisis, wakati mu kino ekitiisiza abantu, where is the opportunity? Eriruddawa. Bwanga wakati mu katyabaga Katonda ategekamu opportunity. Amaaso gabakiva bwe gatubagatunula gogamagama gagamba mu kino ekitiisiza abantu, mu kino ekibaddusa opportunity eriwa. Katonda agamba Ibrahim todduka gwe sigalawo kubanga ensi yonna gye badduseemu njagala kugikuwa. Wonna walaba badduse emu ku nsonga lwaki badduse kubanga nze njagala kukuwaawo. Osubidde okugamba nti amina. Ekyo twakiyigamu ekirala nti kikulu nnyo okukiyiga n'okimanya nti si kirungi ogenda n'abagenda olw'okudduka n'abadduka. Sooka nga kuwuliriza Katonda kuba abantu balibanga bali mu kudduka osobole okutwala bye badduseemu, ebibalemye osobole okubitwala. Ngambako nti amina. Sikulimba ekisiraani ky'omulala kisobola okufuuka omukisa gwo. Ennaku y'omulala esobola okufuuka opportunity yo. Kati ekyo olw'okubanga tukisomesezza nnyo mu nsi muno, n'abatali balokola ekyo kati baakikwata dda, nabo bakimanyi. N'abatali balokola ezo ennono ezimu kati bazimanyi nti crisis zijja n'opportunity. Kati tumanyi bantu bameka bakoze ssente mu mafuta fuel okuva olutalo lwa Russia ne Ukraine lwe lwatandika. Buli muntu akwongeza amafuta nga yekwasa Ukraine ne bakola ssente empya n'enkadde. COVID wano mwe mwali muli mu kudduka misinde nga muli mu lockdown. Abagezi abalina amaaso agalaba bo nga bakola masiki ne bakola ssente mu masiki empya n'enkadde, ne bakola sanitizer. Kigambo abamu kufe twali tukiwulira na kusooka sanitizer. Abamu bakitanga na stabilizer. Ne bakola ssente buli muntu yakola sanitizer we mu ngeri ye. Ne batunda ne bafuna ssente nga gwe oli mu lockdown. Ng'otunda butunzi okaaba Museveni tatuwadde emmere bannange. Ne musajja n'atuggalira n'atatuwa na kawunga bannange. Ne bayogereko naye abeere n'ekisa nga bo bali mu kukola ssente abatikkula kasooli nga bali mu kutukkula kasooli byonna gye yavanga ne bakola ssente ezo n'enguudo z'olaba ez'omu ekisenyi zaabanga zijjudde ebitrera ebitunda kasooli ne bakungula ssente. Abamu baagaggawalira omwe ne basitula agazimbe. Mu COVID mu lockdown tewalabayo bantu basitula bizimbe? Tewabalaba? Abo be balina amaaso agasipotinga opportunity wakati mu crisis.
nsaba Mukama kumpeera eriiso erifaanana bwe lityo. Abantu bonna basinza okukola ssente mu nsi muno tebazikoze walala, bazikoze mu bizibu by'abantu. People's problems have got money. Kingambira okuti nti ebizibu by'abantu biri mu ssente. Biri mu ki? Ssente. Twaleekaana wano nga oxygen yaweddewo. Ne tugenda ne mu luguudo ne twekalakaasa. Kata tugendeyo. Ng'amalwaliro gatusobedde gana ga private nga gaseera okufa obufi. Bannayuganda ne bavaayo ne beekyanga ne bagamba naye gavumenti yogera n'amalwaliro gono gatuseera nnyo n'omuntu n'afa ne bamulemera. Gavumenti eri mu bannabyabufuzi abazibu ennyo ne bavaayo ne bawagira. Bannange nedda naye nga nabo bakimanyidde ddala. Nga bamanyidde ddala bungi nti bali ku kifu. Olwaki? Kubanga mu Uganda, mu constitution ya Uganda, tetulinaayo tteeka liragira muntu yenna kutunda kintu ku muwendo gw'atayagala. Mu Uganda, a willing buyer must find a willing seller. Tewali tteeka liregulatinga miwendo, tewali. Naye bannabyabufuzi bazibu. Baava ne bagamba nti kimuliko kituufu. Tulina kye tugenda okukolawo. Weya ng'okikolawa. Bali batunda bintu bye bagamba batayagala kugula, genda ewalala. Ne batunyunyuta mu ssente. Gwe ngeno ffe tulaba bizibu, ffe tulaba covid atutaayiza, bo bannannyini malwaliro nga bakola ssente empya n'enkadde. Lwaki? Ssente zeekwese mu bizibu by'abantu. Bwe mba nsomesa abantu ebyenfuna, kino nkigattako. Era kitera kujja nga kibuuzo. Ky'oyita omulimo gwo kirina demand? Ky'oyita omulimo gwe kirina demand? Does it have any demand? Ekyo kibuuzo ekisooka. Gwe ky'oyita omulimo gwo kyetaagibwa? Kirina abakyetaaga? Waliwo abakunoonya ku lwakyo? Does it have a demand? Bwe kiba nga ky'oyita omulimo gwo tekinnaba na demand, nkidda mulundi gwa 10 kaakati. Okyawerekera bakola. If what you call your job, if the product you are selling doesn't have any demand, kati gwe okyali muli haaso, okyawerekera bakola. Naye nkusabira Mukama akubikkulireyo ekintu nga kyo kirina demand. Mukama yebazibwe, Katonda akumbikkulireyo omulimu nga guyina demand. Kyengamba kyekiriwa nga booguza si gw'obegayirira. Naawe okoleyo ku mulimo nga booguza be bakwegayirira. Naawe ng'osobola okugambako bakasitoma bo nti bannange mpola mpola mwina nja bakolako naye kansookere ku baasoose. Mbere bagumiikiriza. Ng'osobola n'okuteekawo akapande wali w'okolera ku kawunta. First come, first serve. Basooka gwe nkolako banne mubeere mu layini. Bane mubeere mu layini. Nkikulangirako ekyo kikubeereko mu linnya erya Yesu. Ne bannange bali n'okola omulimu nga gwe weegayirira booguza n'ofukamira n'ekuttaka n'okomba n'eku ngatto zaabwe n'okomba n'eku lulimi nga gwe weegayirira. Kasitoma n'atunulira bw'ati ebinaagira bw'ati n'aziimula n'azzaawo n'agamba mbambi nkwegayidde engulaako nkwegayiridde. Hai n'alyoka lindako kandabe. Ewo ne balamuzaayo bulamuza ne bagenda ne bagula ewa nayiba nga ewo gye bafuna ebbeeyi. Ng'ebbeeyi bagifuna wuwo ne bagula walala. Kama yebazibe. Naye ng'omanye ekyo kwe kiva? Omanye ekyo kwe kiva? Obwongo bwaffe bukyalina ekizibu. Naddala wano mu Africa. Creativity ekyali ntono. Twesabire Mukama Katonda atubikkulira atuwa amagezi. Tonategeera kyenjogera lindako okubenga. Atuwa eki? Goloza lwaki buli ayagala okukola akola ebyo byokola? Era lwaki naye bwe wanoonya ekyokukola obwongo tebwakola? Wamagamaga mazzi mazzi bibatonga naye naye kantunda ebyo ebinankani ebinanga bibatunda. Nze kati sinakyakola naye kantunda ebyo.
ubongo tebukoze katobera mbya kopa na gwowote bubuganya okola n'otunda ebibatunda naye nga n'oledde n'ababitunda obasanze bonna babyebaseemu bonna babirimu bonna be bakabati n'amalusu ne gayiika batunda peti naawe z'olimu namugirawo kasitoma najja ne mwegalira abantu nga kasitoma ali omu ne mumwegalira abantu nga 8 akyalamuza wooli naawe n'okwata eyo n'omugamba n'oginyenyanyenya oyagala ave wooli ajja agule wuwo kale kasitoma naye agenda okulaba nga mulinga 8 mwena mwagala agule peti ate mwena muzikutta ate mwena mukaaba nasooka n'atambula namu n'agenda anoonyeko gw'anaasaasira gw'anaagulako n'ofunikira ng'otunzeeyo emu ali ne sente n'ozirya otundayo emu sente n'ozirya paka kapito lwaggwawo. Lwaki Mukama takunsumululira n'akunzigira mu mirimu egifaanana bwe gityo mu linnya lya Yesu? Gambako nti amiina. Katonda agaba ideas, akumpeereyo idea ng'eyo yo yiyo. Gamba ni Mukama jimpe. Mukama akumbikkulireyo ekintu ng'ekyo kyo kikyo. Kubanga mukutya Mukama amagezi mugakola gatya? Mwegasookera. Ate gwe omutya amagezi mwe muva ideas. So sinigamba, money is hiding in people's problems. Once you have the solution, if you can only come up with the solutions to people's problems, you will get money. Solution. Somebody say solution. Say solution. Aha. Babanga bakaba, bumalango kaba nabo, gamba Mukama akuwe solution to their problems. Why? Money is hiding in providing solutions. Solutions of the world. We will send. Bubo kyakola bikolekolemu. Ngo kyakola bikoppe. Kuba ne bagundi bakola naye byokola. Muna ne mufumbe bende ne musimbala ino okuva eno paka eri. Abali emmere nga batono okusinga bagifumbi. Abaguzinga batono abakitunda nga be bangi. Siganye sinagamba ko ndivayo lwaliro sigamye nti bigalewo sinagamba ndi bivemu naye kabirira Mukama agaba amagezi Katonda agaba amagezi Katonda agaba amagezi akumpeereyo amagezi mu mutomo ovayo na idea ng'eyo gw'ogikola nga booguza be bakunoonya mu linnya lya Yesu. Somebody say idea. The world is making billions of dollars today out of ideas. The world, and see, elimukola billions and billions of dollars out of ideas. Ideas ziva mu mutwe, Mukama yaziteekayo. Idea kye kwe kutula nsi n'olowooza ku kintu abala kye batanalowoozaako naye nga tekireeta ssente. Idea kye kwe kuanalyzinga problem y'abalala no generalizinga no ginonyeza solution no find a solution nengereta sente ngereta ki sente nguni njagalo bere ne sente sibya kusaaga gwa yakola endagano n'obwavu nga bwakuwa sempeta va mu service eno genda kati eno si yo nkugobye alali nkugobye gwe genda eno si service yo kati njogera n'abantu abako obwavu nga babukowa ate nga tebali kukusaba kokka nga bamala okusaba n'emitwe gyabwe gikola n'emitwe nga gikola gitya nga gikola babasaba obusabi bamanyi nti banamala okusaba nga Katonda ateeka ssente mu nsawo zaabwe era buli kaseera bakebera mu nsawo labe Mukama zaataddemu bakebera emitwetwe balabo Mukama yataddeyo omutwalo emitwetwe. Sinaye wakana sigana Katonda akola ebyamagero kuba yakola n'emigaati n'agigabira abantu naye olaba teyagikola mirundi mingi nnyo. Yesu abaali mu ddungu nga bajja nga bava e Misiri, Mukama Katonda yabasuulira emmaanu ne balya naye olaba yamala n'evaawo. Ayagala bakole batya? Bakole bye bassaako emikono byabaawa omukisa ky'amateeka 28. Buli ky'onossangako omukono gwo kye nawanga omukisa. Ate kyo tataddeeko
aganti embuzi zo zinabanga n'omukisa kitegeeza oba oziina ojja kufuna ente ezo zinabanga n'omukisa kitegeeza oba ogwagala olina kulunda nte olina kukola ki bw'oba oyagala omukisa oguyitira muntu olina zirunda ebibala by'ettaka lyo binabanga n'omukisa kitegeeza oba ogwagala totunula butunuzi n'obikoola ne bigwawo obirima bw'omala obirima n'ogamba mukama biibyo mukama lumonde wange wuyo mutaddewo gw'oba oyaza bw'atyo Katonda bawo mukisadira kino ky'otaddewo n'akyaza ani awulira ngambeko nti amiina olabye otya nkuboye nnyo olwaleero kimanyi abaagala esente Yesu zaateeka mu nsawo nga tebazikoleredde n'akeberamu nga zagenzeemu dda kati abo bomba boye nnyo olwaleero baga nti kale otuboye tube tumanye ogenda kulangira byamagero sente ziyingire mu nsawo nkebere nga mweziri amaanyi ago tusiganye Katonda agalina Katonda akola atya naye Katonda tayagala kubeera mufuusa buli ssaawa kati bino byenkuwaze ennono abantu ze bayitamu okuŋŋaanya obugagga Katonda tagaba sente wait a minute tagaba ki Katonda tagaba cash bw'aba akikoze that is once in a while era gwe yakifunako sikuwakanya bino byonna bye muwulira manya miracle money manya miracle money ogenda kufuna sente kebera ku simu yo zagenzeeko dda ebyo byababuuliza abayaaye ababbi aba yafunye abafeere be wali ebbali ng'ate naawe enamba y'essimu wagirese wali ku mulyango we wagirese kati ne bakakasa nti mwoli munda muno bafere banne ne bakusindikirako omutwalo ne bagamba keberako olabe n'ogusengako Yesu aweereza sente olina babbi banno muli mu saavisi yammwe y'abafere Mukama yeebazibwe siwulira Mukama yeebazibwe Katonda omukisa ayagala gukuwa ng'aguyisamu ebyo by'okola kyossaako emikono kyawa omukisa kyoteekawo kyawa omukisa gambako nti amiina kyomusongerako olugalo kyakola atya kyawa omukisa therefore archievers basportinga opportunities eziri available wakati mu crisis ne baziexploitinga nsaba Mukama Katonda akumpeera amaaso ng'abalala bonna balaba crisis abalala balaba omutawaana nga golaba omukisa ogwekwese mu mutawaana ogwo mu linnya erya Yesu eyo yenjawulo eyali wakati wa Dawudi n'abantu abalala basooka okwesimba mu Goliyaasi omulwanyisa nga ne kabaka Sawulo mw'omutwalidde bo baalabanga kisajja kinene ekiwaguufu ekirina effumu eddene ekisajja kijayanti kigoliyaasi ekikolimu baalabanga kikolimu ekikolimu ekyabajjirira ekikweno baalabanga kikweno ekisambwasambwa gunaggwano bonna bwe gwayogeranga ne badduka bonna bwe gwayogeranga gu Goliyaasi ne bakola batya ne badduka naku 40 ne zireeta Dawudi opportunity spotter n'atunulira Goliyaasi abalala bonna baalabanga bunene bwa Goliyaasi Dawudi bwe yatuuka ku lutalo n'anoonya gwe kikwatako n'anoonya information yeetololirako oyo omusajja n'abuuza ekibuuzo wuli ekibuuzo eky'amagezi kabaka yagambye anaawaaki omusajja anatta Goliyaasi oyo wulira Dawudi yanoonya opportunity eyekwese mu challenge. What is the opportunity? What is the opportunity there hiding in this problem? Kabaka yagambye anatta Goliyaasi amuwaaki. Dawudi byayagala okumanya tayagala kumanya bunene bwa Goliyaasi. Kakati ate bano bonna abalala abaaliwo bo omutwe gwabwe gyonna emitwe gyabwe gyonna gyali gyejjudde information how big Goliath is. Era nga batandika omudescribing owulira nga n'omusulo gukuyitamu. Once they start to describe Goliath owulira nga n'omusulo guyita mu mpale munene alina okugulu kwenkana ng'omuti gw'amasannyalaze alina effumu ayayaya yenkana ng'omuti gw'essimu alina obugalo 6 bwakulinnya bw'ati oyabika akuteekako ekigere n'oyabika bye bawuliriza
bonna nga bawulira munene gye yakomogejja ne mu bwongo bwabwe n'agejja nnyo gye yakomogejja ne batandika omuloota nga buli aloota abuuka mu kitanda n'adduka naga nti kiki Goliath abadde anzise ne bambuuza omusanzeewa anzigidde mu kirooto kuba ekintu gy'okoma okirowoozaako otandika okiroota gy'okoma okulowooza ku kintu otandika okukola otya okiroota Goliath n'agejja nnyo mu bwongo bwabwe nga ne Katonda talina waajja Goliath n'agejja mu mitima gyabwe nga ne Katonda talina waatuula waliwo ebizibu ebigejja ne kigejja nnyo mu mutima gwo nga ne Katonda takyalinamu sipeesi mu bwongo obwo ng'ojjuzizzaamu kizibu ojjuzizzaamu mutawaana ate nga kyotunulidde kyokka kyolaba n'okogga n'oggwaawo n'oyenjebuka Katonda nga takyali munene nga Goliath ye munene enjawulo ya Dawudi yeriwa ye bwe yatuukawo yabuuza bubuuza kabaka agenda kuwaaki omusajja atta Goliath kyayagala okumanya era tayagala kumanya baganda be ne bagezaako awo mubogolera mu frustratinga nga obuuza kiggwe kavubuka yenkana bw'atyo bikwatako ki walese kyapati ku lutalo dayeeka onoonya okufiira ono bikwatako ki oli mujaasi gani mwenno olede muli bafeeriya ate mumbogolera saagala kuwakana namulo kuba muli bakulu bange kaŋŋende sayidi endala n'agenda sayidi endala ey'olutalo n'agamba wamma kabaka yagambye omuntu atta Goliath amukolera ki ne bamugamba kabaka yagambye nti omuntu anatta Goliath number 1 agenda muwa first daughter bakayita batya kagambe neighbor first daughter gomanyi kye bayita first daughter mu ggwanga omanyi kye bayita first daughter obwavu bwo buwona mu lunaku lumu bano bategeera byenjogera obwavu bwo buwona mu lunaku lumu evvu lyonna erikubaddeko likuvaako mu lunaku lumu entambula ye ekyuka abadde ayita mu luguudo ng'oli wekka maama nnyabo babaga nti yawasa first daughter oyitawo nga lwona obukaaba nebaga nti ani nto ye bbaawe kati ekyo Dawudi kye bamugamba Dawudi bamugamba bwotta Goliath gobeera bba wa first daughter kitegeeza oba mukoddomi wa kabaka kitegeeza wa kabaka oyingira weeyagalira kitegeeza diiru zonna ezijja mu ggwanga zisookera ku ggwe gwozigoba noga nti bagitwale n'abaga nti ate ekirala nebaga nti bakusonyiwa emisolo gyonna gwe ne famire yo n'ekika kyo temuddamu kuwa misolo kitegeeza mwe muyingiza container zonna alaali ziyite malaba ku bwereere kati gwe olwokuba tomanyi misolo gye gitegeeza kyobulaba ontunuulidde nga n'atera okufa tomanyi kye bayita misolo buli mugagga mu dduniya wano mu ggwanga ekimutyemula omutima misolo buli mugagga akeera kebera ku imero ye alabe URA eyaweerezaako ki bagamba ki kati baweereza assessment kati ate bagamba ki ate wali ebitabo byesaabala ate wali vat gwe saabawa misolo manyi obungi bw'abantu abalwala pressure mu Uganda n'olw'emisolo gwowoza Ebola atta abantu emisolo gye gisinga okubatta yo gitabalamu mutima gukwabika guti bwe pu nga bakubye assessment ya $4,000,000 oba bituufu oba bikyamu bagikukuba gwomala okugenda ne weewozaawozaako kati Dawudi bamugamba nti gwe oluwasa ono omwana olutta Goliath ekimu ku byofuna tax exemption toddamu kusasula n'ebyabakwano bo byonna biyitaawo nebyotaasuubudde ogamba nti nabyo bibyo mukwano gwo n'akaweereza kabategedde bategedde omanyi obugagga bwokka obwekwese mu ekyo mu buto okubanga tawa misolo ne bw'aba talina kyabbye nga talina kyabbye mu ggwanga naye okubeera obuzi nti alina access nti biyitawo buyisi ebibye n'ebitali bibye wangi olega nange mpisiza ogamba nti eyo container nayo yiyo tagamba nayo yiyo nti kale onompa mmeka oweereze $5,000,000 nga 5 kale eyitewo nayo abaalimyewa ekyo kye bagamba Dawudi bamugamba nti bwotta Goliath eyo kyekimu ku privilege ez'ofuna ekyokusatu mbu kabaka agenda kuwa obugagga bungi ekyo nibwe sikimala kubudde mwena mmanyi kyekitegeeza kabaka oga nti agenda kuwa obugagga bungi ebyo ebisatu
Daudi yabiwuliriza ne bikola a lot of sense gyali than the size of Goliath. That one alone made a lot of sense to him than the size of Goliath, which other people were spending a lot of time to describe. Era yebo yabiwulira. Bwe yasemberera Goliath nga ze n'amayinja g'ataano. Abalala bonna baali balaba bunene bwa Goliath. Nga Daudi alaba bunene bwabiri ebijjira ku Goliath bw'amala okumutta. Bw'oyinza okwebuuza wagi yajja motivation evaawo. While other people were seeing the size of Goliath, David was seeing the size of the prize that comes along with the killing of Goliath. Yejaraba. Kitegesa abalala amaaso gakomanga ku Goliath. Daudi ngalaba kyekwese mabega wa Goliath ngagamba ya lino sajja bwenditta kati mba mukoddomi w'embuga. Lino sajja bwenditta tax exemption. Lino sajja bwenditta mfuna bugagga buli bagambye naga ni Mukama tonyamba ngako nyamba ku luno nkube Goliath. Entandikwa yange etandikira ebitaala byonna ebyankwata byonna binteera. What am I trying to communicate? That while the other people were looking at Goliath as a challenge and a problem and a big national problem, David was not seeing the problem. David was seeing the opportunity behind Goliath. Come on, favors. Nze mbuuza nga natera okuva katuti kano. Oyinamu obusobozi obutandika okulaba abantu bye bayita ebizibu. Gwe n'olaba opportunity ebyekweseemu. Kyensinza okwogera olwaleero. Kubanga ntusse n'okwogera ebyammwe bye mumanyi ennyo ebyawano ku nsi. Ne nkugamba nti abalala bonna baali balaba COVID, abagezi nga balaba kola sanitizer. Ekyo kya juzi onokyerabira otya? Abalala bonna baali balaba COVID, abalala nga balaba kola sente mu oxygen. Abalala balaba COVID, abalala nga sente zituuse kati eza masiki. Oyinamu obusobozi obulaba opportunity wakati mbalala bye bayita ebizibu. Kyembuuza olwaleero oyina obusobozi obwo, teeka omukono waggulu. Nsaba Mukama Katonda akyusa amaaso go gatandika okulaba bwe gatyo mu linnya lya Yesu. Amaaso go galabenga opportunities wakati mu challenges. Olikira okulaba emizimu. Naye gwe buli lwozibiriza amaaso olaba mizimu. Buli kyolaba muzimu. Ate ekibi kyammwe aba basomesa bangi kyekizibu kye tulina. Kati bino byonna bye njogera bimalako obudde nga njogera n'omukani gugwayo ne mu mawugwe nga gy'oli nti binaamala yadde mu mutwe ewiiki emu. Kubanga olina amalubiga ng'ate ogenda otuula nga bakusomesa obungi bw'emizimu egiri mu Uganda. Egyo nagyo ng'opakira wano nga bagamba buli kyolaba muzimu. Kapa muzimu, embwa muzimu, era buli lwogiraba mu kirooto fire embwa fire. Akabwa ndi bagamba akabwa bwe bwavu, akabwa kati nalabye bannange embwa ate nga akabwa bwe bwavu fire. Go singa abagagga okubeera n'embwa. Why? Go singa abagagga okubeera n'embwa. Waliyo omwavu abeera n'embwa. Agiriise eki. Kati embwa bwe ziba nga zaavuwaza ate abagagga bakola nakyo bazikoza ki mu mmotoka. Hajiwa omuntu mulamba ng'atudde mu Mercedes Benz cross country. Embwa ne tolali neyisaamu n'olulimi negira bwete. Ate gwe buli olaba embwa olaba bwavu. Konya ku neighbor mugendi wabula mwalaba. Okimanyi waliwo n'abakola sente mu mbwa nga ze batunda. Embwa ezo z'ebyoyo ebingi ennyo ezo ezibeera mu maka g'abagagga egula millionaires. Kakati ate gwe buli lwoloota embwa olaba mizimu. Fire. Kapa zolangirirako fire.
kape ennungi enzungu egula emitwalo 5 kati ate gwe buli lwogiraba mayinja kikino ekizimu kize ekyanku ekizimu kuba olaba kawuula buli olaba kapo olaba kawuula kati mu ddiro z'abagagga gye ziri gye zeebase mu sofa seeti nze mbuuza obasinga bugagga kwatira ku nayiba ku mutwe gwe mugendi wetaaga kukyusa mutwe guno oggyemu ebintu ebyobusiru oteekemu ebintu eby'amagezi mukwate ku mutwe ng'ogunyeenya mugendi wetaaga okyusa omutwe guno oggyemu ebintu ebyobusiru oteekemu ebintu eby'amagezi ebikuyamba okgenda mu maaso. Ani awulira ngambeko nti haleluya. Abalala bona baali balaba Goliath nga kisiraani, Dawudi ng'alaba Goliath nga opportunity. Gamba diba nti opportunity. Oyina obusobozi obulaba omukisa wakati mu kikolimo kyensinza okumalako obudde olwayira ebirala ne weesiibyogere. Oyina omukisa, oyina obusobozi obulaba opportunity wakati mu crisis, wakati mbala kibayita ekikolimo gwe nolabamu opportunity, kyebayita okufa nolabamu obulamu, kyebayita ekibi nolabamu ekirungi. Oyina obusobozi obwo. Mukama yebazibe. Mukama yebazibe. Siwulira Mukama yebazibe. Omu ku basajja abanchallenginga mu Bible bamuyita Yusufu. He is one of my favorite, by the way. Sola nakumala mwezi nga sogede ku Yusufu. Kubanga Yusufu singa yali awuliriza basumba bammwe ab'olwaleero talina na kye yalifuuse. Kubanga bw'osala okulaba ebikolimo tewaliyo omusajja mu duniya muno ayalibadde n'ebikolimo ebingi okwenkanankana ne Yusufu ow'omu ndagaano enkadde mu kitabo kya Lubereberye. Omuntu n'obeeraawo n'oloota buloosi birooto ne binyiza baganda bo ne batuuka n'okulyamu olukwe ne bakukyawa. Awo gwali badde olaba ki mu ab'olwaleero nga baganda bo bakukyaye olaba ki? Muguyita muti ogwo omuzimu? Gamba rejection. Yogera ngera mutera okukyogera rejection. Anti baganda bo bakukyaye eyo alibadde rejection. Ogwo gwe mwalisiibye mumenya. Tebaakoma kumukyawa ne bamwekobaanira ne basula mu kinnya. Rejection erinnya enkandago kati egenzeemu mada mwoyo gwa kufa. Bwe baali nga abamugjayo wewaligambire lwe baba bamusonyi bamuzeeyo waka ne bamuguza Abamidiyaani bamutwale mu nsi ey'ewala. Ogwo mwali guyise mutyo omuzimu ogwo module guyiiya awo mpulira ndi mwejjammwe muyiiya muyiiye guyiiye. Omuzimu oguleetera baganda bo okukyawo ne batakoma kukyawo ne baguza abasajja ba slave traders abagula abaddu bakugule bakutwale ewala ebirooto byo mubireme kutuukirira. Eyo bandoza rejection ng'egenzeemu ekintu ekirala. N'atuuka eyo wulira ekyaliwo bw'atuuka eyo Yusufu era ne bamutunda ne baddamu ne bamutunda. Potifali n'amusuubula ku basajja abaamuleeta n'amugula. Ndoza wali badula babikoli mu byerere nga birabika bikugoberera bakutussa mu nsi ey'ewala bakutwalire mu njegere ate laba Potifali era akuguze kubambi nga goli waggula buguze era baguze kulaba ng'ebibi ebitagwa biri awo bikugoberera. Naye buli ekyabanga ku Yusufu mu kifo ky'okulaba ekikolimo nga yalaba opportunity. This is an opportunity. This is an opportunity. Kubanga era wulira opportunity era bwe bagenza okumugula era Potifali yamuguze. Potifali yaani? Potifali mukungu wa gavumenti. Wangi? Mukungu waki? Alinaanaganya olubiri. Mukwano gwa kabaka alinaanaganye ne kabaka. Ate ng'ebirooto byagamba ogenda kufuga. Mwana ngera bw'oba oli wa kufuga era akugula abeera mu bufuzi. Wangi? Nolekyo bino ebikyamu byonna ebikijidde kabiteeka ebbali.
achiever bino ebikyambu byonna bikyetolodde biteeka ebbali n'anoonya opportunity weeri n'agamba ani anguze nti Potifari nti mukungu wa gavumenti ndiye kiwedde oyo bw'aba yanguze ayongedde okunsembeza wendaga yiti yalaba bikolimo kama akuwa omukisa Yusuf tiyalaba kikolimo yalaba opportunity. Number 1, ebirooto byagamba agenda kufugira mu ggwanga ddala. Enteekateeka ya Katonda yonna yali nti ono omwami agenda kufugira mu ggwanga ddala. Naye nga talina passport, talina visa, talina air ticket, ate nga alina okugenda e Misiri. Katonda kyakola okimanyaawo akozesaayo abantu nga balinga baganda bo ne beekyanga ne bakutunda. Bo ne balowooza bakoze nnyo, akugula naye nakugula n'alowooza aguze nnyo, n'akuteeka mu lijegera akutwala e Misiri gy'otatuukanga, ne passport ng'obadde toyina, ne transport n'ogendera ku wuwe, ne visa ku yiye, era n'otuuka gy'olaga. Katonda agenda kukozesa embeera. Ani awulira ngambeko nti amiina? Katonda agenda kukozesa embeera okutwala gy'olaga mu linnya lya Yesu. Gamba nti amiina. Katate wa Potifari eyo yali stop over. Wali tiwamala eyo stop over. Kwogere nkawulira ako bakayita batya? Kyogere amagamba stop over. Ewa Potifari yali tanatuuka gy'alaga. Weeyigirizenga okutegeera tonatuuka gy'ogenda. Don't get contented. Now worry. Tonatuuka gy'olaga. Yamanya eyo stop over. N'agamba Mukama kati wano manya ogenda kuleeta omuyaga omulala. Ogenda kuleeta omuyaga oguntwala gye ŋŋenda. Emiyaga egimu giba teguzze nga guzze kusaanyaawo. Guba teguzze kusaanyaawo. Guba guzze kutwala gy'olaga. Ali wa Potifari. Muka Potifari n'akyamuukirira. N'atandika okwetega. Muka Potifari n'akola atya? N'atandika okwetega. Yusufu n'agamba neno ne bw'oneetega otya. Nze toli mu birooto byange naloota bintu birala gwe tewaliimu bye naloota. Gwe ne bw'oneetega n'otambula bukunya. Gwe nvaako. Sijja kutegula. Yusufu n'agaana okutegulula muka Potifari. Abantu abamu berekerezanga si buli muntu nti olina omutegulula. Nkama afeebazibwe. Dekera okunyumya ebyo ebibuuzibuuzi ate kati obanga yeetebe kati awo nze naalikoze ekibona nammwe mutusaathireko bannange kakati ate oba yeetebe ajja kwetega atege n'amagenda go nago gagwe. Weeyigiriza okwerekereza oba oli akiiva ng'onobeera akiiva. N'agaana omutegulula. Kazi n'anyiiga nnyo n'amuloopa nti n'okunkwata abadde ankwata. Potifari n'amukwata n'amusuula mu kkomera nga yalowooza amusudde wala nnyo n'ebirooto bye, kumba ayongedde musembereza ku birooto byate. Embeera ejja kukwatanga ekukasuke nga ngero ze kusudde wala, kumbe weekusudde olyongedde okusembera woolaga. Oyongedde kukola ki? Oyongedde kusembera woolaga. Era Setaani mulumyengako. Setaani mulumyengako ng'alina kyakoze. Omugendi Setaani nolowooza olina kyokoze. Fredda twabeeranga ewaffe Masaka wangi batica ne batubabula embooko n'ovaawo ng'omugamba nti okubye ku ngulu naye munda Ssebusa asigadde yeegaaya. Wali okiwuliddeko ekyo gwe? Ekyo kyali kya mulembe gwaffe. Naawe weeyigirize ng'ogamba Setaani nti olowooza onsudde wala nnyo. Bule tolina wala gy'onsudde, oyongedde kunsembereza wali wendaga. Teeka gula omukono gwe ndi weebale Yesu. Omanyi lwaki njogera ekyo nga maliriza? Awo we baamusuula mu kkomera we yafunira opportunity esisinkana abakozi abaali bakola mu State House be baali baleese nabo okusiba mu kkomera. Ekkomera ly'omuntu aliko gy'alaga lya njawulo. Libalya era Potifari bwe yagenda omusiba teyamusibira walala, yamusibira mu lino mwe basibira abakozi ba kabaka. Ekibalo kiraba eyo gye yasiŋŋaana abakozi abakolera ddala kabaka, ate nga yagenda wa kabaka, tagenda wa Potifari, agenda wa kabaka. Ate yali taba meetinga nga
kati bali mukomera naye balota ebiroto bwabirotolola ye tannafuluma naye bano balotolola bafuluma ye tannafuluma naye bano balotolola ebiroto bakola batya bafuluma tokowanga balotolola sigala ng'obalotolola newankubadde nga gwe tonnafuluma embeera yo tennakyuka kola byoteekeddwa okukola bikolere ddala tozimba mutima. Ani awuli agambeko nti amiina? Bovunulire ebiroto bavunulire wadde ebibyo tebinnavunulwa. Boyamba bayambe baako boyamba batuuke gye balaga tonnafumbirwa baako boyamba yafumbirwe weetale ku mbaga ye ozina amazina obeerenga gyoli nti gwe wafumbiddwa. Ani awulira ngambeko nti amiina? Teekamu ne sente sanyukana nnyo n'akalulu kuba tozimba mutima. Bavunula ebiroto byabwe bakole batya bafulume ekkomera. Omanyi lwaki be bakusoosa okufuluma? Bakusoosa okufuluma kubanga era baaba abafulumye bovunulidde ebiroto ne bafuluma era tebalina nnyo kyamaanyi kye bagenze kufuuka. Bagenze kufuuka basenero ba Kabaka n'omulala ebibyo ebyambako tebyogerwa. Bagenze kufuuka basenero ate gwe ttaaniyo ey'okufuluma bw'eneetuuka eyiyo nneneko mwami Yusufu gw'ogenda kufuluma ng'oli Katikkiro. Ani awulira ngambeko nti amiina? Gamba naye bantu akulinaanye mugende bayambe bafulume balotolola ebiroto bya bafulume bakole batya bafulume baleke bafulume. Ayagala ogenda ettake muteekemu ssente agende ettake. Wangi bwagamba nti etikiti yange y'ettake ebulako muteereka agende ettake kubanga ate gwe ogenda mu Amerika ow'ettake muyamba agende. Wali awulira leka kuzimba mutima ogenzi kuwandanga nze sina gye nalinda ze sina na gye nalinda ze nga nkuteekerako tikiti yo mbogenda Saudi Arabia muteereko agende. Bavunula ebiroto bafulume kubanga ate ewo gy'ogenda gwe waneneko. Yimirira. Teke mikono waggulu. Yimirira. Teke mikono waggulu. Ganti ya Yesu. Kino ekigambo kibadde kyange. Ayogera namaanyi kino ekigambo kibadde kyange. Era nkitwalira ddala mu linnya lya Yesu. Olwaleero nkyusa engeri gye mbadde ndabamu ebintu. Nkyusa amaaso gange tegakyalaba bisiraani ganalabanga mukisa. Tegakyalaba kuwangulwa ganalabanga kuwangula. Tegalabenga bikoligo ganalabanga kusumululwa. Tegalabenga crisis ganalabanga opportunities mu linnya lya Yesu. Tegalabenga bizibu ganalabanga ideas mu linnya lya Yesu. Kwata ku maaso go, kwata amaaso go gandi maaso gwe nkulagira olwaleero okukyuka. Lekera okundaganga ebisiraani tondaganga bikolimo byokka ndaganga mukisa mu linnya lya Yesu. Amina.